Ekyo kyaleero President alula Enyumbaye Bagikubye omuliro ogusaanyizaawo emmaali omusawo w'ekyalo Attemudde wa LC. President Yoweri Museveni Habulwa azzeemu okutabukira abasomesa abatali ba saayansi nti bakomye okuteeka gavumenti ye ku nninga nti ebongeza omusaala. Museveni abadde yeetabye ku mikolo egy'okuzza olunaku lw'abasomesa olukwatiddwa mu kisaawe Lugogo mu Kampala. Bijjidde mu kiseera ng'abasomesa mu kibiina kya UNATU babadde bakukuluma olw'ensasula embi so nga n'abasomesa ku ssettendekero e Makerere babadde mu keediimo okumala ssabbiiti nnamba lwa misaala. Museveni agambye nti bano tebasaanye kumuteeka ku nninga olw'emisaala naddala nga bakimanyidde ddala bulungi nti eggwanga terina nsimbi okusasula buli muntu nga bw'ayagala. Museveni akyewuunya engeri amasomero g'obwannannyini gye gasomesaamu obulungi abayizi ne bayita so nga abasomesa mu masomero ago basasula obusente bwa munaganwa bw'obageraageranya n'omusaala omusava gw'ayise omusava ab'amasomero ga gavumenti gwe bafuna. Teachers in the private schools are getting less money, but they work more. That one is a challenge. So therefore, our intention is very clear. The economy is growing. You have seen inflation is low. Our target is pay all the public servants well, but also increase the numbers of the public servants. But some people are saying, no, that one I cannot accept. This is suicidal. And then that's where the other proverb comes in. Kamukamugo ichi, akwate mpora kola ichi, bugubugu sichi. Museveni era kinoganyiza nti baasalawo okubaako abakozi ba gavumenti be basoosowaza ng'abalala balina okugumiikirizaako. What we need now, what we cannot do without, the human resource person can resign and go, and we get another one. The personnel can resign, but the pilot instructor, if he's not there, there's no academy. So what do we do now? So really, my young comrades, this is the issue. We don't have to waste time. It is clear we have, some of us have been involved in all this for a very long time. When we were fighting, that's what we did. We had many needs. You need clothes, you need medicine, you need shelter. But when we were fighting, what we needed most was a rifle and the bullets. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo era mukulembeze gw'eggwanga Jendi Kataha Museveni asinzidde ku mikolo egyo n'asaba abasomesa okwesiga abazadde kuba nabo babeesigisa abaana ne babalekera okubalabirira. By implication, a child is looking up to the teacher as one would to a parent, because that's the parent that is present in that time. So if the learner is in school, the teacher's voice is the parent's voice that the learner has around. Therefore, part of the social contract that is precious in the sight of the Almighty God that has called you to this noble profession is that you become like a parent to the learners. Dr. Kedris Lyagenda omuteesiteesi omukulu minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo alabudde abasomesa obuteeweebuula n'okuvaayo ku nneeyisa yaabwe nga bali mu masomero. God has chosen the parents and the teachers to enable this child to grow in every way, in mind, in body, in soul, in personality, in character, in values. All these have been given to the two categories, the parents and the teachers. Ssentebe w'omukago ogutaba ebibiina by'abasomesa mu ggwanga ogwa Teachers Union Muteesasira Evans Kaganizo awanjagidde gavumenti ekole ku bisoomooza abasomesa ba Uganda omuli okubawandiisa n'okukuza abo abongedde ku bitabo. Teachers' enumeration, teachers' professional development and working conditions remain critical areas that require sustained focus and investment. The dedication and commitment of our educators should be met with adequate support, recognition. Your Excellency. Olunaku lw'abasomesa mu nsi yonna lukwatibwa buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 5 ogw'ekumi wabula mu Uganda olw'omwaka guno lukuziddwa leero. Omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro era omuwanika wa Buganda ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa atendereza nnyo Ssekabaka Muteesa eyasooka olw'okwolesebwa kwe yalina bwe yayita abazungu okujja kuno basomesa eddiini n'abantu be era ekyaleeta enkulaakulana mu Buganda ne Uganda yonna. Ow'ekitiibwa Wagwansibirwa ategeeza nti okujja kw'abazungu mu Uganda tekwakoma kuleeta ddiini wabula enkulaakulana omwali okusomesa abantu, okuzimba amalwaliro n'ebirala. Asinzidde ku mukolo oguteekeddwa okujjukira emyaka 67 kasooka omuminsane Mother Kevin afa ogubadde ku kigo kya The Little Sisters of St. Francis Nkokonjeru mu Kyaggwe. Lwaki
obwakabaka buzza okulamaga leero. Ensonga nnyingi. Ssekabaka Muteesa eyasooka ye yayita abaminsana okujja mu Buganda okubuulira enjiri. Era Ssekabaka Muteesa eyasooka n'akkiriza amadiini gonna gajje babuulire enjiri baleke ekitangaala eri abantu be. Mama Kevin we yajja mu 1903 yasanga abaminsana balina okwanizibwa mu Buganda era eddiini yasinzira mu Buganda okubuna Uganda yonna. Oweekitiibwa gwatendereza nnyo obuweereza bwa Mother Kevin n'ebirungi bye yakolera Uganda. Omumyuka w'okubiri owa Ssekiboobo Katende Fred ku lw'abaami ba Kabaka mu ssaza Kyaggwe akubiriza abantu bonna okukoppa ebirungi ebyakolebwa Mother Kevin omuli okuyamba abayetaavu n'ebirala. Kubanga oyinza okuza nti byakakolebwa olwaleero naye yasimba omusingi ogwali omugumu ogw'amaanyi ate nga yali mukazi bukazi eyajja mu biseera ebitaali byangu mu bukulembeze wamu n'ebyokwerinda naye n'awaayo omuwendo n'akola ebintu ebigasa omuntu wa bulijjo ate asembera ddeyo ddala okuba omunaku. Nkubiriza bannayuganda bonna okusingira ddala bannakyaggwe bannaffe bajje wano bayigire ku Maama Kevin. Superior General Little Sisters of St. Francis, Sister Rita Christine Nakitende alambuludde ebimu ku bintu ebyakolebwa Mother Kevin ebyakyusa ennyo obulamu bw'abantu. Olunaku olwaleero tukuza emyaka 67 bukya Maama Kevin eyatugunjaawo afa ate ne twongera omusaba n'okwegayirira omutonzi amubalire mu beesiimi ate era mu batuukirivu. Omukolo ogwo wabaddewo okusonda ensimbi ez'okuzimba ekizimbe ky'abasista abakaddiye mwe bagenda okuwummulira. Omukolo gwetabiddwako minisita ebyobulamu ebyenjigiriza ne ofiisi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Kootira Nakate Kikomeko, abakungu okuva mu Bwakabaka ne gavumenti ewakati n'abalala bangi. Nnabbambula w'omuliro akutte ebbajjiro mu kibuga ky'Entebbe akawungeezi kano mu bitundu eby'Entebbe okkakkana nga emmaali y'abasuubuzi yonna efuuse muyonga. Omusasi waffe George William Kakooza alina ebisingawo. Kakooza tujja kumufuna gye bujja. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Musango okuvugira eggaali mu katale nga munnamateeka Jeremiah Keyamwangi bw'annyonnyola. Kimenya amateeka omuntu yenna okuvugira eggaali oba ekidduka kyonna mu katale nga talina lukusa lw'abafuga katale oba KCCA, era omuntu oyo bw'asangibwa kola ekikolwa kye mu katale asobola okukozesebwa ogumuka mu vi n'atanzibwa emitwalo eno oba n'asibibwa emyezi 6 oba n'aweebwa ebibonezo byombi. Wakati mu kweteekerateekera ebikujjuko eby'okuzza olunaku lw'ensi yonna n'okwefumiitiriza ku musujja gwa mulalama guyite polio olumanyiddwa nga World Polio Day, Bwana Rotary mu Uganda batandise ebikujjuko eby'okugema n'okusomesa abantu bulabe obuli mu kirwadde ekyo. Olunaku lwa polio lukuzibwa mu nsi yonna buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 24 Ogw'ekumi, era wano mu Uganda ebikujjuko bya Bwana Rotary ebikulu byakubeera ku Silver Springs Hotel mu Kampala. Bw'abadde akulembeddemu okusomesa abantu ku kirwadde kya polio n'okugema abaana ku ddwaliro lya Kisugu Health Center 3. Avunaanyizibwa ku nteekateeka y'omu Rotary mu disitulikiti eya Kenda mu 2014 Mary Goreti Masadde agambye kino nno bakikola oluvannyuma lw'okukizuula nti obulwadde buno ate bwazzeemu okuzinda eggwanga.
Masadda wanjagidde abazadde okutwala abaana bagemwe mu bbanga erya ssabbiiti eno eteekeddwawo baleme kulowooza nti n'obulwadde si bwa bulabe kubanga tebakyalaba bagongobadde nga bwe kyali mu myaka egy'ekyenda. Olw'obukyafu buno polio ajja n'abeerawo agemeddwa tolwala naye obukyafu obwo bw'ofulumya olumu bubeeramu akantu ako kati bwe busanga atagemeddwa awo we wabeera ki obuzibu. Edda walingayo ne polio clinic oba bagijjukira e Mulago tekyaliyo era n'abaana baffe abasinga abato tebamanyi polio. Enteekateeka eno ekulembeddwamu ne bannarotary mu kilaabu ya Kisugu Victoria View era pulezidenti wa kilaabu eyo Foibe Kisibo agambye nti essira liteekeddwa nnyo ku baana abatasussa myaka 5 era nti baakutambula nju ku nju mu kaweefube ono. Polio bulwadde bubi omwana abeera yeekululira ku ttaka kimuleetera obutalabika bulungi mu banne. Kale kati twenkareginga abazadde mwenna muleeta abaana tubageme okusingira ddala kati nga waliwo okutya nti tulina polio wane waffe mu Uganda. Leero tufubye okugema abaana tingaffe ba Rotary mulimu gwaffe okugoba polio mu nsi yonna. Sente ze tuwaayo mu club yaffe nnyingi nnyo zigenda ku kugoba polio. Disitulikiti Gavana wa Rotary mu Tanzania ne Uganda Rotarian Agnes Batenga agambye nti wakwatirako bannarotary abalala mu kilabu ez'enjawulo okwetola Uganda ne Tanzania okulaba nti kaweefube ono bamwongeramu amaanyi. Many children in the past were getting disability, they are not able to walk properly. So we want to make sure that there is no more polio in this world. So we really appreciate for really rallying behind us as Rotary in coming together to make sure that polio does not affect. Omusumba w'essaza lya Kindamityana kitaffe Bishop Dr. Joseph Anthony Zwa mweraliikirivu olw'obumenyi bw'amateeka obweyongera mu Uganda buli lukya obuvuddeko bangi okufa nga kyongedde n'okuteeka ensi eno mu kiseera ekizibu. Omusumba Zwa abadde ku ekereziya ya St. Noah e Bukanaga mu kibuga Mityana ng'akulembeddemu ekitambiro kya mmisa ekifundikidde okulambula kwabaddeko mu zooni ya Busimbi n'agamba nti obuzibu bwonna buvudde ku bantu abatakyatwala amateeka ng'ekikulu. Obuzibu bwe tulina obuzibu bwe tukiikira mu bulamu bwaffe mu nsi muno bwetegereze olabe buva buli kizibu kyonna kiva ku kumenya erimu ku tteeka eryo. Ekizibu ne kijja ennaku nejja ennaku zino rediyo bativi ebampapula z'amawulire ettemu lisusse tetugamba nti libeerewo naye ate bwe tukuga nti lisusse kibi nnyo kivudde ku ki etteeka tulibuliki tosanga buli amenya etteeka eryo yeereetako obuzibu kuluyinyinya omutima gwe naye ne bantu banne bonna tonaye katonda nti anjagala mukolagane bulungi kwekozesaawo etteeka eryo. Omusumba Ziwera asinzidde mu kitambiro ekyo ne yennyamira nnyo olw'okukkiriza okuwedde mu bantu n'asaba Abakristu baddeyo ku nnono ekereziya kwe yazimbirwa ey'obukkiriza. Mu kitambiro kino Omusumba Ziwa agabye sakalamenti erya konfirimansi eri abaana abawala n'abalenzi abasobye mu 2004 abeefunidde sakalamenti eyo entukuvu. Embeera ya miranga na biwoobe ku kyalo lwa Mwende mu ggombolola y'e Matete mu disitulikiti y'e Ssembabule omusawo w'ekinnansi bw'Attemudde omukulembeze w'akakiiko k'ekyalo n'amutta. Omusasi waffe Jimmy Sekabiito kalutuvire ku ntono. Aberi Katugo ng'ono amanyiddwa nnyo nga jjajja Mandwa yakutte enkumbi n'agikuba Yusufu Selemba ng'ono amanyiddwa nga kansala naye nga wamawulire ku kakiiko k'ekyalo lwa Mwende bba. Entabwe evuddeko kalunsambulira abatuuze basatu Muzeyibbale makanika Tone Seguya awamu ne Joseph Nsamba beekubidde endulu ku LC nga muliraana waabwe Aberi Katugo bwe yatemye ebibanja byabwe n'abiyingiramu nga baagala ebayambe babigolole. Aberi Katugo olutegedde nti abeerosi bakkiridde ku bibanja ebyo agenzeyo n'abategeeza nga ebitundu ebyo bwe biri ebibye era wano abalabudde buli omu okwamuka wabadde nga tannabaleetera mbwa awamu n'amafumu okubafumitafumita. Ssentebe wa Lwamwende bba George Semanda ategeezezza ng'ono olukomyewo n'obusungu ng'alina enkumbi n'asooka okugikuba Tone Seguya n'agyewoma olwo kwe kugyolekeza Yusufu Seremba kansala n'agwa n'afa olwo jjajja Mandwa n'amalamu omusubi. Abatuuze olutegedde nti kansala Yusufu afudde n'ebya
n'ebyalo ebiriraanyo nga Kabundi, Kasambya, Katyaza, Nakagongo n'ebirala bakkakkanye ku nnyumba ye ey'amaka ne bagisaanyaawo omusiri gwe ogw'emmwanyisaako n'obuyumba obw'amasabo buna n'ebyawongo ebibaddemu byonna ne babiteekera omuliro. Kati n'atulumba ne tumugamba Mr. Katuugo omusajja muzeeyi wamutema okituufu okiraba n'atugamba nze ngenda kubalira ettaka lya kitange wano wange ne tumugamba nti nedda tojja kusobola n'atugamba kaakati bwe mba sijja kubasobola kano n'amafumu n'embwa nze nzibaweerera ate mbafumita amafumu ate mbateme naffe ne tumugamba tugenda kuba kati amangu ago bw'akomyewo ewaka n'ayagala akwate enkumbi ateeyo mu nsalosalo azzeeyo ettaka lye twakoze ekiro twatereezezza akati agenza okusangayo asanzeeyo kansala n'akavubuka kano katone nga bali mu kutereezaayo n'akwata enkumbi n'ayagala agikube kano akavubuka katone ne kajeewoma akati oluvannyuma ennyo n'agitunuza mu kansala n'amuba enkumbi ku mutwe kansala n'agwa wansi saka ne bagamba kyakoze abadde yatunyuma dda si kituufu ennyumba bakasuulako enju ennene emu amasabo bagokeza n'ogabambula bagabambula n'ebyawongo byonna babiggyemu nabo babyokyezza. Nze Jimese Kabiyito ku lwa CBS wano e Lwamwende. Omubeezi wa bwanamukulu wa parish y'Ekimanya mu ssaza ly'e Masaka Reverend Father Fred Bugembe akubiriza abazadde abalina abaana abalindiridde okutuula ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu obutagezaako kubakambuwalira okuggyako okubazza emitima basobole okubikola ng'emitima gibateredde. Omusasi waffe Edward Thompson Kayinja alina ebisingawo. Reverend Father Frederick Bugembe abadde akulembedde mu mmisa ey'okusabira abayizi ku ssomero lya Good Foundation ekijja bwemi campus mu kibuga Masaka n'agamba nti kikyamu abazadde naddala balina abayizi ba P7 ab'ekisulo mu kiseera kino abagenda ku masomero naddala ku nnaku ez'okukyalira abayizi ate ne batandika okuyombesa abayizi bano abagenda okukola ebibuuzo eby'ekyomusanvu n'okubakambuwalira olw'okuba bakoze bubi n'agamba nti mu kifo ky'okubakambuwalira balina kubasabira n'okubateekateeka obulungi babazzeemu amaanyi basobole okukola obulungi ebigezo byabwe bya PLE. Mwabeerewo mubagumye naye so si kubakaayuukira buno obudde bwakubaza mu maanyi bwakubeera nabo bwakubagumya era nga nammwe mbasabira Omukama bayambe ebigezo bino bye bagenda okugendamu byakamalirizo era ng'ebbanga eno yonna babadde babyetegekera era nga basomesa baabwe babateeseteese bulungi. Ye director w'amasomero ga Good Foundation Schools Omumbejja Mary Gladys Nasuna agambye nti bateeseteese abayizi 88 abagenda okukola ebibuuzo ebya PLE. Mwongeremu amaanyi zenna kwesiga musigazayo mmeka 16 days anaku ntono nnyo n'olwekyo mwongeremu amaanyi. Salongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Mu kiseera kino omusasi waffe George Kakooza katuzeeko mu kibuga ky'Entebbe omuliro gye gwokezza ebbajjiro. Amawulire mutusasire George William Kakooza tujja kumufuna amawulire gaffe agajja. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377. Nga timu y'essaza Buddu yeteekerateekera omupiira ogw'akamalirizo gw'empaka z'amasa ga Buganda mwegenda okuttunkira n'ekyaggwe olukiiko luteekateeka ttiimu lukakasizza ekijjulo ekyokusonderako ensimbi ez'okweteekera omupiira guno ogunaabeerawo nga 31 omwezi guno ku Hotel Next mu kibuga Masaka. Buddu mupiira ogw'akamalirizo yakuzuuzumba n'ekyaggwe ng'ennaku z'omwezi 2 Novemba mu kisaawe Namboole. Omuwanika wa ttiimu ya Buddu Segikan Segawa agambye nti ttiimu eno yeetaaga ensimbi obukadde 65 okuteekateeka ttiimu eno okuwangula ekikopo eky'omwaka guno. Segawa akunze bannabuddu buli omu mu kiti kye ajje mu bungi ku Next Hotel okuwaayo eri essaza lyabwe kubanga wakyaliwo obwetaavu bungi. Ebyo nga biri bityo mpaka za Premier League ebungereza empiira egizannyiddwa Manchester United ewadde abawagizi baayo kamwenyumwenyu bwekubye klabu ya Brentford goolo zibadde 2-1 mpira ogubaddeko n'obugombe. Tottenham Hotspur ekubye West Ham United goolo 4-1 ate Aston Villa ekubye Fulham goolo 3-1 era ttiimu zonna zifunyeemu kaadi myufu.
Leicester City yakubye Southampton 3-1 ate Southampton yafunye nayo kadi myufu. Everton nekuba Ipswich Town 2-0 ate nga Brighton yakubye Newcastle United 1-0. Mu kiseera kino Bournemouth batuuka ne Arsenal era we tujjidde ku mpewo nga Bournemouth yakateba Arsenal goal 1-0 nga Arsenal efunyemu ne kadi myufu. nga tugenda mu gebweru soko jjukire bino nga bikutuusibwako era mu Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde saako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku omwezi 19 omwezi ogw'ekkumi omuganda aguyita mukulukusa bitungotungo omwaka 2024 bwe lwali bweruti mu 2016 banka ya Uganda enkulu ku olwo yalangirira nti yeddiza obuyinza bwonna obuddukanya banka yayitibwa nga Crane Bank eyali yabifeekera Sudiru Pareria. Bank of Uganda okweddiza banka eyo kyalangirirwa nti yali eweddemu ng'amabanja geerina gasinga ebyobugagga byayo era bw'etyo yagiteeka ku katale. Ekyewuunyisa abangi banka eno baagenda okugissa katale nga wayise omwaka gumu gwokka Crane Bank ng'erangiriddwa nga banka eyali esinze okukola amagoba nga mu kiseera ekyo obugagga bwayo bwali bubalirwamu tiriyoni 1 ne biliyoni 8 ng'eweza abakasitoma basoba mu 75,000. Omwaka ogwaddirira mu 2017 DFCU bagiguza banka eyo ku bumbi 2,000 eza Uganda. Ebyaddirira nno omugagga Sudiru Pareria yawabira Bank of Uganda era n'agimegga mu kkooti enkulu ne mu kkooti ensukkulumu ne bamulira obulindo bw'ensimbi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku lw'Entebbe essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6 nga bali wamu ne M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoyenva bisange mu maduuka gonna essimu noti 75 noti 668 4 emu. Omukulembeze wa Israel musajja mukulu Benjamin Netanyahu agenda ali enkoko ye abasajja batatya biduduma aba Hezbollah aba Lebanon basindise ennyonyi ekika kya drone ne ziwandagaza bbomu ku maka ge agobwa nannyini ekireesewo akasatira ak'amaanyi. Amagye ga Israel gategeeza nti abasajja bano abakambwe basindisizza drone 3 okuva e Lebanon kyokka 2 basobodde okuziwanula mu bwengula naye emu ebayiseeko olwo n'esuula bbomu ku makaago ababaddeyo ne babuna emiwabo. Kitegerekese nti Muzeeyi Netanyahu ne kabiite we tebabadde mu makaago mu budde obwo nga bano ng'amakaago gasangibwa mu kibuga Caesarea ekiri ku mazzi. Kitegeezeddwa nti omukulu alina amaka 2 ag'obwannanyi g'akozesa ag'e Caesarea n'agali mu kibuga Yerusaalemi so nga ate olubiri lwa pulezidenti olutongole lusangibwa Beit Agion ekiri mu Yerusaalemi. Olutalo wakati wa Israel ne Lebanon lukyakoya era amagye ga Israel gategeezezza nti olwaleero lwokka aba Hezbollah banyugunyiza ebikompola 5 munda mu Israel. Yo Israel ekyabobboza ebikompola ebyokumukumu ng'ebyolekeza ekibuga Beirut ekya Lebanon era mu battiddwa leero mubaddemu n'abantu ba bulijjo. Israel lumiriza nti Iran yekyawaga aba Hezbollah ng'ebavujjira ebyokulwanyisa era ekyewera obutassa mukono okutuuka ng'esaanyizawo enfo zonna zeyite eza Hezbollah.